kunoonya abantu kubanga bo si bantu ate abasinga obungi bavubuka myaka 18 misikini abatanetegereza oluusi ebintu bino babikoza fujjo ate fujjo ne balikola mu ngeri emu oba endala nga balikola kubeera nga waliwo ababa balagidde bwe bataagala kujemera ng'ababalagidde beerabidde Allah ne bwe balagidde ne beerabira ow'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nalabye omukulu wa Uganda Marriage Commission ng'ayogera ku ntimbe za TV ez'enjawulo naye nga naye abaliko omutima gwe mwennyamivu aga nti bipata tuziwaayo naye situlina kyakukola naffe ekyo kye tukomako. Abaali badde baziteeka mu nkola ne balannama nga kitegeeza nti beesulire nabo bannagganga balina obusobozi obuteeka mu nkola naye nga balaba si nsonga erina okufiibwako amangu. Yensonga lwaki okutulugunya kweyongera okugenda mu maaso.